Ku lw'obukulu bwa pulogulaamu eno n'ebigambo bya Namwatuli ebigirimu kanyanguwa okujanjula. Yenze Kanka Kapita owa TM Online Television. Nga bw'okyalaba ku bifaananyi bya poliisi n'obutendeke bwayo obw'omulembe oguliwo, pulogulaamu eno tugikoze ne mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli, mutabani wa Alhaji Nadduli. Oyo yenna ow'omutima omunafu ogutasobola kuhandolinga nsonga za byabukulembeze na byabufuzi, pulogulaamu eno togiraba. Naawe alina kyeweemulugunya mu pulogulaamu, ojja kulaba ennamba yange osobola okukimbuulira bw'obanga okyemulugunyizzaako. Kangende butereevu wa Sulaiman Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo ababuuzeeko ate tugitandikirewo. Banna TMO nsanyusa okubasisinkagananga bulijjo, ate era ensonga esigala nti y'emu. Newankubadde ennaku zaawukana n'ebikolwa ne byawukana, naye ng'ate tusigala mu sitensi efaanagana. Tuyinza kundaba nti ekyo ekyankoleddwako kirabika ku mubiri oba olususu, naye amakulu nti ebigambo olusi by'oba ofulumizza kwe tusinzira okukakasa nti byayogera bikwataganye n'omwoyo. Ng'oli bwe yagamba nti ekikkusa omubiri ate era ebiseera byonna kikkusa n'omwoyo, era mu ngeri y'emu n'ekikkusa omwoyo kikkusa omubiri. Kale mu nkola eyo nsanyusa okubawuliriza ate era nange okubooleseza obwanga nate omulundi ogwokubiri tuddemu okuwaya tulabe nsonga ki gye tugenda otunulako olwali. Owaayi kuliko obululu. Obululu twabulabye era twagezezzaako bukavalinga, naye tebwazze bulungi. Ndowooza katutandikire awo. Kantandike na kibuuzo kino. Bwe twabadde mu kalulu, of course there was a heavy deployment. Haji yannyonnyodde mu katambi akayise. N'agamba nti deployment eyo was security. Engeri gyali musajja mukulu mu NRM. Mw'eyo embeera. Waliwo omusajja omukulu mu ggwanga lino ayitibwa General Salimu Sale. Yazze mu kalulu. Era nategeezeddwako nti emmotoka ez'amagye ze nalabye ze mulaba ku vidiyo eno ezo eziyitawo nti za munda omwo eyabadde atuddemu yabadde General Salimu Sale. Njagala kutegeera kiki ekyaleese General mu kalulu ka Jakana ne Saida Bumba. Kaakati abatuuliza Munnansi mu bitegeere. Emboozi yonna emabegako tuzze tujjoogera nga bwe tujjoogerako naye waliwo bye tutateeka mu bantu publicly. Naye ate oli bw'ayonooneka n'akamwa ke ne koonooneka, ebiseera ebisinga ansa gy'atadde oluusi gy'afuna. Kaakati ekyasinze okuleeta oyo bwe twaliyo mu kutuyitako okwogerako mu kuteeseganya, nze nveemu ye Saida atambule. Ne mbaga nti mu pati ya NRM nze nga mutabani w'olutabaalo sigaana nteeseganya, naye nteesa ebintu bino nga bali be bafuluma, so sinze. Kubanga ekyokuntegeeza nti naawe okyali emikisa okyalina mingi siggwe ogisalawo kuba tokuuma buwangaazi bwange. Ekyokubiri ku kyo obuyinza tebuli eno mu kuteesa, si gye mwabuzza. Bwe twali twogera kugamba n'okusalawo kw'abantu nti amaanyi gadde mu bantu, kitegeeza nti twakkiriziganya. Muleke abantu basale ku lwa pate yaabwe. Ne mbaga nti sijja kukkiriza, mundeke ngende mu reesi ensi esalewo, kubanga okuteeseganya kuno kizibu kya kutegeera nti oweereddwa essente oba toguliddwa, kubanga abantu badde bakimbuuza toveemu ngenda kubannyonnyola ntya. Ekyokubiri tebaakugule, ne baga nti ayi kinyukuta nja gikuuma, era ekyampeesezza akalulu kukuuma bigambo byabwe nti saagulwa. Kaakati embeera ebaddewo n'ebigambo bye badde owulira bye bagamba Tangodde oyo twatuuka era ne tubigamba ne General Sale n'abitegeera, era yatubuuza nti ddala bwe bityo bwe biri. Muga nti yesi bwe kityo bwe kiri. Kyava mu kamwa ke n'antegeeza, naye ekizibu kye nnina Saida mmulabanga mwannyinaze. Nenga nti bwe gutyo bwe guli. Nezijjukira statement Saida gye yatugamba nga tuli ekatale k'emmese nti ye yayima awo n'ayogera ne General Sale ne bawummuza oli Haji ku bwa minisita. Nenga nti
ye Lwango ne Speed we mutambulira nenga ndize kansigale mu kunoonya kalulu ekirijja naye ekyokuntuuza nti twogere okusalawo si kwammwe lwaki tiwategeeza Museveni nga bwe yajja mu lutalo wa myaka 37 ne bamuga nti afa Abaganda bwe tukutunuulira togwanidde n'okutegeera totegeera mu kalulu mu kujja kwogeddako lutalo nze ndi wa 35 yali wa 37 nga nsingako ebiri buki lwaki mmote mwamuza nga akyali muto nembuuza genocide nti oba kitunudde bwe kiti wajja oli wa myaka 20 mu lutalo lwaki gwe tiwasooka kukula olyoka olwetabemu wano tutwala magezi tetutwala myaka nennemeramu gobbo nti plan B shall be there already era gye bakoze olwaleero naye nga amakulu mu kyo interest we eri etannaba kumanyikibwa lwaki baali batuuka ku element y'ebbaakalulwako naye Saida yafulumya agagambo gano emabega nga agatugamba bwe yayatulya muzeeyo ekyo era yakyogera mu magombolola ng'okiika aluyise omwalina ow'ekitiibwa Kangaawo omwalimu ow'ekitiibwa Musaale n'abalinga kubanga okiiko lwaweza abantu kumpi 6 n'abanyonyolanga ye bwe yasalawo okutegeeza ne genocide ategeeze bbaawe Museveni bajjemu Haaji kubanga Haaji alese mutabani we okumwesimbako ate ekintu nga kyabwe era twali tuli awo nga Haaji bamuggyeko kubanga yakyatula yali oyo ne tumanya nti yo kamanyi gyegali naye nga oli bwagamba nti ekinula ennyana kiva mu kiki mu kibeere Saida talina kyali mu kitundu ekyo ekyokubiri ku kyo n'amaanyi gennyini tagalina agasobola okubaako kyaweeyinga naye amaanyi agamuli ku mugongo tasaavinze Saida bintu bantu ate saavisi yali badde efaanagana etyo nze gambye bamukoowadde emyaka 10 egiyise ng'abeekakaatikako buki bwekakaatisi ate mu kusembayo okoze kiki ekikulivayivinze n'okomawo n'eyo yonna amaanyi ago yagamba abantu abawadde saavisi ez'enjawulo bowahola zireesi bwe totwala kamwake twala investigation eva mu bantu gwe bw'onoogamba nti yaayogedde buli omu ayogera naye buli kyomu kyoyogera kyekituufu nedda si bwe guli kale mu nkola eyo amaanyi agegatta ku Saida gaali gava mu gavumenti nga genocide mwali n'owekitiibwa pulezidenti nga mwali singa tebaali namaanyi nangalo yaabwe mu kalulu kano entambula yaako baali badde barespectinze abantu bali mu kulonda kwabwe mu pate naye amaanyi gaabwe gaayingiramu n'engalo ne babyonoonera kubanga ebigambo bye mbagamba mu maaso ga Ssale nga bye tuli ne Honorable Haji Nadduli twatuula nabo ne tubannyonnyola n'atugamba nti ekintu ekyo kakitunulemu neera yabuuza nnyo nti Saida yagambye atya nti yayogera naawe ne mumukakasa ne pulezidenti nga bwe tugenda osuulibwa kubanga ye aleese mutabani we yesimbe ku Saida naye Saida ekigambo kiyavaamu kyatulagira kubanga kyogera lunye nti abaana be Nazaale wa Museveni baali babo nja kukulagako amaanyi ge nnina n'oyo mutabani wo mujja ttunda ttaka mpaka munaalimalao naawe tutuuse byonna ebigambo bye twabisula netubigamba genocide ne tumugattirako n'ekyokusatu ekyokubiri nti bwe babadde boogera ensonga ey'okusatu ne boogera ku bannaddiini abakatuliki nti Haji yayawula obukatuliki ng'awagira mutabani we Kibuuka emmamule n'ekyo abakatuliki ne basalawo ekyokubiri Haji bwe yayingira Supreme abantu bakinuuliranga bamubajje nti bafunye olunnabo olugenda obbakugira kubba ng'ogasseeko Secretary General wa Supreme Uganda Muslim Council ne mufuti wa Uganda oyo gw'olaba mubajje ne basalawo ne bagamba nti atwegattiddewo nti Haji bw'omutusuulira naffe tugenda kuweweera bye bitwagamba genocide ne tumugamba naye kino ng'oggyeko ebyo omukyalo ne bigalo yafulumizza yalaze nti pulezidenti amulinamu n'abaana bwe gabanga geemaanyi ago naye mujja kuba mukoze bubi ensi genocide n'agamba nti tikiyinza kubeera katugeze kuno kitunulamu bwati bwe yayogedde ebigambo ebyo Haji n'avuga nti mazima ddala bye yayogedde ekindeese naawe wano kyali badde kirungi omuyite nga naffe weetuli tumuyitire abamulumika ku ebyo bye yayogera genocide tumulekera ebigambo tewali neeki kyakyuka as of which twasivudde mu tubba kalulu mwali muge wa genocide mugendayo ngaani mu kibiina akola ngaani azanelda yatuyita kubanga oli banywanyi Saida ne Ssale banywanyi kubanga tukuva mu statement naga nti ono mulabanga mwannyinazi era Haji yamubuuza bw'oba omulabanga mwannyoko nze yajja n'olutalo ndabanga ki ono ndeese muyeekera
mpulira abaffe simulese nti lwakumukakaatikawo naye naawe okimanyi nze chairman wa Buganda mu NRM empulirizo nnina nnene naye ekitundu kino mukiserwa kakaatika mukyalo no ku bantu bali mpulira nga tayanukulanga ekitundu kifudde lwakuba nti balina gwe bataddemu atajjidwa opposition lwabino mpulira yes atajjidde ku maanyi g'abantu butereevu ebigambo ebyo mubimugambye mulinze feedback teyalabikako mpaka lwe batubbidde mu kalulu anti kyembadde ngenda okubuuza kyennyini lwaki ate yajja mu kalulu yajja kulwanira mwannyina mpulira ate yakikugamba nti oli mulabanga mwannyinaze ate ogenda mumugamba otya wakyaliwo okubuuza okusukkaawo sikyabuuza nange ekibuuzo kifaanana bwe kiti njagala okubuuza ekirala mu kalulu omwo mwennyini mulimu abantu abasombebwanga ne takisi waliwo takisi waliwo dabo kabini waliwo ndo oba ne kaalikana ka costa nga nazo zisomba abantu mu kyo kyalabika nti abaali bamala okulonda wano ng'ate balinnya mu bwangu takisi bagide beeyune ekitundu ekirala era baddemu basimbe era bwe baamalanga bagendanga sipiidi ng'emmotoka eno eyitawo ku vidiyo eno bwe mugiraba sipiidi eyatwalibwanga mu bululu eyatwalibwanga mu kulonda obululu yavanga mu abo abantu njagala kumanya Sulaimaani Nadduli abajja mu bululu baali baani abo betwala basomba beba bakolanga polling stations empya kubanga bo kye baakolanga bwe balonderanga no nga bagitonzeewo nga badduka bagenda mu kitundu ekirala nga bagitondawo ng'era balonda nti wano egize bwati nga basoowa akasente katono nga bateekawo mugundi yabaddewo nga agenti nga bantonderawo n'owange oba ne batonderawo n'owomulala oluusi nze nga baŋŋamba oti wayabaddewo na agenti kasoowa eka yabaddewo ne agenti nga bamuwayo 3-0 Saida 2-5 awala Saida 4 naye nga ne mu kitabo balinganga abantu bonna balonzeewo 105 abeewandiisa mu kitabo naye nga wo ate yafunyeewo 4 mpulira kale mu nkola eyo abo baali babe yajja nabo nga bapangisiza kuva Kampala kubanga tebaali ba mu bitundu omwo mpulira tewaliwo nkola yonna bakyalo we balina kugambira nti owaaye bano si bantu tetubamanyi bankubira amasimu gaali mayitirivu okuntegeeza bute bali mu kubba akalulu ne mbaga nti omulimu ogwammwe mwagukoze era kweralika temukussaawo leka bali anyaganyage naye bwaliko okunyaga naye balyoke bamukole eki bamunyage bayibuli kyesoma naye ye bw'abanga bo batyo bakoze nga omukono bataddemu ogwo nabo bakirindire bayibuli kyetugamba nti mukirindire nga tekirema kujja ne Museveni unesale waliwo lwe baligenda obbanyaga nga ne bukwetusuza tebabulina obwekyusirizo tebabikola ne balowooza nti bakugenderaawo bibasasulibwako yes ekitabo kiwandiika yes kakati mubiri ebitabo ebyakolebwa abantu abalina okulondesa are you trying to tell me nti nabo be baabateekawo kubanze nga ndeeteddwa okulondesa nga manye amateeka ttanga ge yampadde mu kulondesa nkakasa nga mbwe ntunula ku kitabo oba ne mbuuza ne sentiment ey'omutuuze nkakasa nga ŋŋaana okulondesa akola ki aze nga simumanyi kitegeeza oba interpretation yange yentuufu nti n'abalondesa nabo baali baabwe nga be babataddewo ate era NRM buyinza bulimu bwe baki mpulira bagga nti omukono gw'oli atwala pati nga Senkulu Mando oba omukulu wa pati Senkagale His Excellency President mpulira interest ye yali ku Saida ne muto we Sale interest ye yali ku Saida kati nze kita wali oyagala mbeerewa newankubadde mu pati abadde bakozesebwa mu Electoral Commission nga baba babitundu bimwe baba omukisa okulonda bayingira mu pati eyo nga tutunuulidde butebe tujja tubalonda okuteekawo akakiiko ako onfuna bulungi naye tekijjako mandeeti ali waggulu kuba nti alina obuyinza obusobola okukyusa abantu abo meantime ku nsonga ebeteereddwawo nga lipooti ekoleddwa onfuna bulungi naye ate bwe twagikola baasigala weebali weewuunye n'oyo yali kakiiko waggulu ate muweereza wa Saida era nga yamukolera bizinesi ezimu mu kugenda e China n'okudda ate yali omulondesa omukulu weewu kati ebyo byali bitya enju we tulondera Saida yiye era kwe kulina ekitebe kye ekya radio station kakati gwe okitunulidde bwoti akkiriza obuwanguzi bumutwalibwe nga n'ekitebe kike birangirirwe kakati pate yali erina okugamba nti efune ekitebe pa disitulikiti ebizimbewo
tugiwe enkayana zino kubanga pati eri mu buyinza essente weeziri n'ezo ze tuwaayo nga tuzze okwewandisa kw'okulondebwa amakulu nti obungi bwazo buli kitebe kya disitulikiti nga pati weeri yalibadde n'ekitebe kyayo kiri independent naye opponent ate ye yatwazika ekizimbe nga pati oli wali obyo bisuubiramu ki oyigadde bengalye ebyo byonna twabissa nno mu lipooti negenda ati kye nali neebuuza lwaki ate mwakkiriza obululu bubalibwe ewooyo ate ali mu kalulu mwennyini ke muvuganyamu olibaga nti akusinga kubya ne gw'oli nagwo mpulira bwe baba nga balaba nga kyekituufu nga kyekinaabangulira bafune buteeba nabba ffe kasita lipooti twazikola ne batazaanukula n'amaanyi g'abantu ge bassaamu n'obuyinza ne babugjawo njagala kumanya Jakana polling station esinga ewala mu Nakaseke Central eri mu buwanvu ki ate kano Nakaseke Central ewaali badde wa Semba we kiba kiwanvu nnyo wali mu miles nga 25 miles 25 twalaba obululu obubalibwa yes bwatandiikiriza okutandiikiriza okutuuka we bunaagattirwa awamu essaawa nga 10 ogw'ekawungeezi yes ne butandika okutambula ne tuyita mu kulangira ne tusuubiramu n'alangirira obululu NRM enaabulangirira ne buyita mu ssaawa 2, 3, 4, 5 nga n'obwasembayo ku lutambi bwajja essaawa bwajja ngebula eddakiika 13 okuwera ssaawa 7 ogw'ekiro obululu obwalina okubalibwa mu mayiruzi z'oŋŋambi obwatuuka mu kiseera ekyo lwaki mwakkiriza obululu mwabavuganya butandika okuleetebwa ezo essaawa ate ffe twakkiriza abali mu mupango gw'okubba be baateekawo sisitimu yaabwe butya bweneeyangu ekyo nze nkibabagira twalonda okuva ku ssaawa 3 ssaawa 4 naye okugenda okuwera ssaawa 9 nga buli kalulu konna kawedde mu polling station maki mu constituency eyo kaakati okuva ku ssaawa 9 kyekizitowa mu Nakaseke Central ng'eggombolola ziri 5 emiruka bwe giba kati ebadde esingako emiruka giri 7 endala 6 ne town council LC zirimu nga 8 ku 10 okubala obubazi ng'otunuulidde empapula olwo bali bakubwa ggwanga abali balina kye basobola okukola baba kuba kukalimu muzeyi kikofiira ne Bobi Wine ne Mugisha muntu oba emyezi 3 mpulira kaakati wali guli gwali mupango ng'ogjeeko ebyo ogwali omutegekera nga mumanye amakulu nti ge gwaleeta ebizibu ebyo mpulira ffe twasooka okumaliza nga banna Central okulonda lwaki baatukola bwe batyo ne tulula akaluka ssaawa 9 baali banafuya abantu bakoowe ate ekirungi ekyasinga obubalemesa baali badde bakalanga mangu naye abantu bakuuma empisa ne batateekawo bujjagalo buki bungi ne banoonya bokkoozi erinza okuleeta obujjagalo bakube ku masasi era ne bakikola abantu basaasaane balyoke balange era bagenda okukalangira nga buli omu mukoowe azzeeyewa ekituufu twatunuulirako ne poliisi yajja ssaawa emu neeyisaamu emmotoka misinde mu ngeri y'okwagala n'okutomera abantu bagenda abaali tebalwana njagala okubanga nkuteerako ekifaananyi kino gwalaba puroguramu eno just ebibuuzo bino mbyebuuza ninalemu ate primaries we zibeeredde bwe ziti ate akasembayo kanaabeera katya kati nno ng'ate bino nabikuŋŋaanya mu Nakaseke Central ekiro ssaawa nga 5-6 abantu baali balemeddeko nga balinda akalulu kalangirirwe bawulire oba bye balonze byebyo kankubadde bennyini baali beemuumuunya muli nti ekyo si kituufu ekikoleddwa ku mabbali we baali babalira naye eyo ssaawa nga 5-6 oliwo abavubuka ate abayongera ne baleetebwa abavubuka abo ne batandika okukuba abantu ebikonde simanyi omanyiiko kko ku bantu abaatabula akalulu ekiro eyo nga situuse oba okugaa nti nali mumanyi oba nali simumanyi interest y'abawuliriza eteekeddwa kumanyibwa oba okutegeerebwa nti where did the authority come from eyasabotaginga bino kubanga amakulu tegeera his excellency the president otegeere ne muto we genosale ekyo kikumala nga totunuulidde tactics ezaakolebwawo kubanga obvious baali banoonya kiki ekireeta oli okuwangula baali bateeka okukola buli kya bussiru kubanga ekyamagezi kyabula ekyamagezi kyabadde kikolebwa kwe kutunuulira obululu obwo ne babutunuulira ne babalanga bwe buli naye ate babbira wala n'okusingako ebyo biteekeddwa okukolebwa bagenda okukitunuulira nga abantu bakuumye empisa wabweru nga n'okugamba bayimba erinnya limu twagala oyo owaffe sayida talina kudda ne baga nti
akajagalo ke kalina okukola bino bo bennyini ne batondawo akajagalalo tactics zaabwe n'abantu abaliwo baali bonna entirely balinze muwanguzi waabwe gwe baali bamanyi saawa 11:30 abantu baali bamaze okugatta obulubwa nga bakakasizza nti okuwangula nawangudde dda era basooka nakunnangira bagenda okujja kuti nti ate bikyuseemu. Waliwo ne leediyo gye twawulirako ng'efulumiza eggulire nti okusinziira ku bye tukuŋŋaanyiza buwanguddwa kati kakale ate bwagenda okugira buti okutemya kw'eriso mbw ate Jakana Nadduli yawanguddwa. What a mess. Ekyabadde mu kalulu ka Jakana n'enayo primaries kyendeese olunaku olwaleero wabaddewo okuvuganya wakati w'omu ku badde bavuganya Jakana Sulaiman Nadduli mutabani w'olutabaalo omukyala aludde mu byobufuzi Honorable Dr. Saida Bumba Ssaako n'omwami omulala ayitibwa Mukulu Kasolo omwabadde mu NRM primaries. Kantandikiraawo akalulu kaffe ak'ekitundu kya Nakaseke Central amazima amatuufu nga M.i.S.O yaddamu ebbaluwa ya Paulo n'amutegeeza nti owange Paulo nnwanye okulwana okulungi n'okukkiriza nkukuumye ate era n'obuweereza mbukoze nindiridde engule yange ey'obuwanguzi okunnyambaza mu kiseera kiri nga kituukiridde. Amakulu nti bw'oba obuuza ku kikwatagana ku Nakaseke Central nalwanye okulwana okulungi okwannamaddala n'okukkiriza n'enkukuuma ate era n'obuweereza n'embukola. Okwo kwe baali badde basinziira okukakasa nti mpangula oba mpangulibwa. Naye abantu b'ekitundu ekyo mbeebaza ate era nga tewaliwo kunyooma kwonna banjagadde era n'akalulu ne bakampa mu bungi obutalekaayo kwabo baali beewandisiza mu kulonda. Sinakindi n'abo baali bateewandisiza baafunamu okunyolwa olw'obukoowu bwe twasangawo mu piriyodi eyo ng'omuntu ali omukyawa emyaka 10 emabega. Kaakati ate bo bajja baalinga banafuyiziddwa ne bagaa nti aye byobulwo bito biri basalawo kutubbira nti gavumenti yetulondera naye bagenda okujja nga tutambula mpola oba oliawo abasinga baali mu kwejjusa naye nga akaseera kaali kayise. Naye amakulu mu kyo mbeebaza okuba nti akalulu kaabwe banzisaamu obwesige ne bakampa mu bungi. Jakana Sulaiman Nadduli oli mumativu n'ebyavudde mu kamyufu muwadde weesimbye ake Nakaseke Central ebbanga lyonna buli gwe bawangula biseera bisinga abaako kweri jassaawo naye tubuuza kweri kika ki eteekeddwa kwazibwa ete okukakasa nti luli kyayogerako kituufu. Naye obuzibu tubadde nalyo ebbanga lyonna nga pate teewuliriza etunuulira nnyo oli awangudde naye nga tetunuulidde koozi yaaba nebadde etambula. Tekyova olaba nti bwe tubadde tetufiibwako abasinga bakuba enkyukira ne badda independenti onfuna bulungi naye ng'ekireeta ekyo kyabutafiibwako nga tuwaddeyo apiiruzi zaffe. Kaakati mu kalulu akaffe ke twabaddemu aka Nakaseke Central twabaddemu abantu bameka? Basatu. Oweekitiibwa Saida Bumba, Oweekitiibwa Kasolo po basajjabi nange kamwa koogera Jakana Sulaiman Nadduli. Kaakati bw'oweyinga minzaani n'otunuulira ku population bwe zeetambula ababiri mu bululu obwayita babaddemu ebali naye ng'ate ebyogerwa ku ludda luli bigamba bitya byonna gye ntambulidde oli akubuuza kibuuzo tobafaanane kubanga tubadde tubassaamu obweyamu obwaffe ne bagulwa tobafaanane kubanga bwe twabeesiga ate baatuyiwa. Kaakati Sajjabbi Kasolo yavuganya ku ntebe eri omulundi guli mwabo abayitibwa pulezidenti tujja batunulamu era nga n'oyo Saida kwali naye yali mwali n'Oweekitiibwa Kidiidi naye yali mwali naye mwabo abaagulwa ne bayiwayo ekintu bwe badde bambuuzaako ebbanga lyonna nti gwe mutabani wa Haji togenda kufaana bano abazze bagulwa ne mbaga nti nze nabali bali ennyukuta tugamba dda nti leka ebya Kaisali bibe bya Kaisali n'ebya Katonda bisigale nga byaki bya Katonda n'ensigalawo nga ntambula. Kaakati bw'oweeyinga bwe tubadde tujja tutambula Oweekitiibwa Saida Bumba yakyayiwa emyaka 10 egiyise emabega of which nti n'akalulu akaliwo okugezaako okugamba nti yali asobola okufuna olulu lw'15 lwali badde lutalo. Naye nkakasa bukakasa nti ekyakoleddwa kindeetera okukakasa
nti nina okwemulugunya. Polling station 129 n'owangula polling stations 120 n'ogamba nti oyo teyawangudde ate yawangudde yaliwa. Ekyokubiri ku kyo ne bassawo polling stations endala 9 ezitali nawo ne mwezo ze twajja mu electoral commission ya party ya NRM nga tezimanyi wabula okujjako okuleeta taxi ne zireeta abantu nga bakuba olukuŋŋaana okusinza ku kale katawuni kano katabye kabubbe erimu abantu nga 15 ne bateeka wali polling station ne baga yawangudde n'obulu 2 ku polling station endala weeri ate nga polling station endala bataddewo waliwo polling station empya ezaateereddwawo. Yes, jjukira nti mu pati ya NRM tulonda pa LC so ate electoral commission telonda pa LC kyova nti NRM tulina kye tuyita asatu gegatya agaga ku LC olukiiko lwe gakola. Kaakati ate wano kikwewuunyisa bwewuunyisa mu asatu twayitamu nga LC erimu awamu mu bitundu erimu LCs 2 so nga ateekeddwa kubeera etya emu. Kale emivuyo gyakoleddwawo nga mipange nga gy'amaanyi okwagala okugamba nti nze siri okubanga oli tebaamubalanga kasolo era bwe bamutunulira nga baamugamba nga nti yawerekera beesimbyewo kubanga baali balinda w'amaanyi agenda osuula oli okumuggyako ye nga abaddemu naye nga azina buzinyima zina naye ategera bakimugamba dda ne bamugamba nti gwe ssente wazira baakugula omulundi ogwaggwa toyinza kudda tolina na kikyoyinza tulaga kipya obweya mu kasita wabusuula naye wano Saida ye bwakitegeera nti wansi teriyo maanyi gonna gaalina kye yakola kyali kimu n'aga nti nze nja kuwangulira eri waggulu kandeke mutabani wa Haji awangule eno wansi. Kansooke kutegeere Sulaiman Nadduli okusinziira ku bifo ebyalina okulondebwamu waliwo ebipya ebyayongerwamu nsonga ki ezatondesaawo ebyo ate bwe ziba zatondebwawo mwabavuganya mwabitegeerako? Tetwabitegeerako twabitegeera mu kuddiza mu mpapula zino nga bagamba ekifo ky'ejjini tubuuza ku kitabo ku lupapula luno ne risiti gye baatuwa ekyo kifunga tekiriiwo nga polling station. Mpulira ate kati nga kye baakolanga nze we nalema okussa agenti we baŋŋambira nti wano tabaddewo na agenti nga kyo kye beekuwasa kubanga buli bifo byonna polling station 23 129 nateekanga ba polling agenti basatu. Mpulira kakati ate zino ze baŋŋamba zessayinako ba agenti zezo ze baagamba nga nti bw'oba tolina agenti tokkirizibwa kulondebwa era saalondebwangaawo naye nga zezo zola nti nafunawo kamu naye nga be bazitonzeewo. Kambuuze ze baatondawo baazitondawo nga gwe tozimanyi n'otateekawo na agenti mu electoral commission ya party ku lisiti gye nnina gye bampa ne bagicommissioninga teziriimu. Kati bo baziteekawo ng'etteeka ligamba oba tolinaawo agenti tolondebwa era tewalondebwa ate nalondebwawo. Mpulira bangambanga nti awafunyeewo zira afunyeewo kamu. Mpulira kale mu nkola eyo gadibenga lyoyo gwe tubadde tutambuliramu naye nga mu actual sense oli abadde talinaayo kalulu. Mpulira ekyokubiri ku kyabadde owookubiri mu byobufuzi oyo Kasolo nga naye yaliko ng'alina damage ye gye baayogeranga ne ku kidiidi. Kale byabadde nga mperekeze naye ng'ate mu kalulu babadde batubala babiri ng'ekibazo oli nti baagala kumusiguukulula of which I made it. Kyovula nti mu ntandikwa gambye nti neebaza abantu omulimu gwabwe baagukola kubanga bwe nabeeyanjulira bayo kye tugamba nti mweyanjule nga muliggulirwawo baggulawo emitima gyabwe era akalulu kaabwe baakasimba kule ne bakampa. Ne mu kiwoko mwennyini Saida mwava tewaliwo polling station gye yansingamu ate nno bagambe nga nti nno mwabadde kumbiranye n'ofuna 230 n'afuna obululu 2 n'ofuna 107 n'afuna obululu 5 bwe batyo wennyini waasula mu kiwoko tawuni kanso. Twalaba obululu Sulaiman-Jakana Nadduli ku polling station ezo ezisinga ze mugamba ezaateekebwawo bwe ziteekebwawo ani yali alina okutegeezebwako nti ziteereddwawo oba lwali lulukwe nga luyise mu bonna kubanga twalaba nga ziteereddwawo ate abalala balinayo ba agenti ani yazitegeerako atuuke n'okuteekayo ba agenti ezo kuffa abaali bavuganya ababiri tekuli yazitegeerako okuggyako Saida Bomba. Mpulira Kasolo teyazimanya nange saazimanya amakulu nti abali ku kitebe waggulu baamanya enkola gye banaateekawo bino kubanga apiiru twagikuba tugibatwalira ng'obudde bukyali nti tuwulidde ebitambula bino naye amakulu mugenda birwanyisa mutya
kubanga mmwe mulonda abagenda okukuuma ebitundu birina okulondesa kwayo kubanga anaaba omuweereza omutuufu ezo ennaku ze twagenda kubanga twagende buli ennaku nga 6 tutuuke mu kulonda ng'ebyo byonna tuzze tubiwulira. Electoral Commission ya NRM yali badde emaze okuteekawo strategy okugamba nti ababadde mu Luweero be baba bagenda e Nakaseke abadde e Nakaseke mujje wano ne tuwonya embeera ekola ki efaanaganako ng'eyo naye zaatondebwawo ku sipiidi eyo n'okuteekamu kw'ensimbi ne authority yali emabega kye tuyita invisible hand omukono ogwo gwali mweguli kubanga nkyebuuza obukyawe bwe tusisinkaganye mu constituency Saida teyaliwozezza bululu yadde 10 tebwaliwozeeyo ne bw'otunuulira ebitabo byonna ebyabo baali beewandiisizza ne mukuddayo okutunuulira omuwendo gw'abo beewandiisa bw'ogugeraageranya gusukka obw'omululu bw'omuntu omu bwe yafuna nga ffenna tulina okugabana ku muwendo ogwo so nga ate ye yabufunira mu polling station etya abeewandiisa batono nnyo ku bululu Saida bwe yafuna nnyo kakati weebuuze bo bwajja butya nebuuza balancing yabalema ekyokubiri ne bwe yaleeta okubba kwakalwa ekitundu baali tebakitegeera kyobula nti n'ezo polling stations ze baatondawo zaali ku guesswork nga ye bw'atunulira akatawuni nga bwe kakyamusaawo alowooza bawera 2,000 n'ateekawo nti ono yafunye obululu 8 so nga akatawuni ako mu beewandiisa baaliwo 3 kakati ate gwe 8 walugjawa lwewafuna ne banno n'obagabanyizaako ate balunana lukka bagamba Jakana yafunyeewo 5 nafunyeewo 8 Kasolo yafunyeewo 15 kale wegadibenga lye yeyabadde mu pate njagala kutegeera Jakana na Haji naawe twabalaba nga mwambuse wa Tango Doi kitegeeza nti ebintu bino aliya mwali mumaze okudetectingawo embeera y'okubbibwa mu kalulu nsonga ki lwaki olowooza nti gundi Tango Doi tiyatekingawo steps kubanga akomye embeera eyo kakati ekintu kibategeddwa okumanya abantu era abatuwuliriza nti authority matters authority gye twogerako ye eri political not authority gye twogerako ey'amateeka kubanga ebbanga lyonna amateeka badde weegali nga bagamenya ate ne bagalekawo kaakati tutunuulira ki ekisapaasinza amateeka kiteekeddwa kubeera ki that is the authority kaakati Tango Doi ne bwa Tango Doi bwe mu buweereza bwe ng'Electoral Commission kiyinza omumuzitoowerera nga authority yeemutuddeko n'atalongoosa ebyo ate nga taabyatule amaanyi gamuyinze gaba gamuyinze kaakati bwe tuba twakola apiiru nga yali yakisajja kikulu n'abanga teyajyanukula mu mbeera eriwo alina kujjanukulira wano nga action etuuse kubanga oli yabadde yeekwasa nti ate muze ne muŋŋamba bino mbitegedde naye osala otya omusango ogutaliiwo kaakati olwaliro weeguli bw'abanga amanyi ekyakola ng'era n'obwongo bwe buli independent mu kusalawo atunuulire ebyo naye nze nalayira ne baba basaze ne baga nti akalulu kaddizibwemu sidda mu kalulu ebyange bye nawangula biraga bulazi automatically nti olina kumpangula yange kuginyambaza sina ezo ssente zakwolona kuzza eri kubategeeza mbu ate ngenda kudda mu kalulu kubanga bakatadde tunuulire mu tally centers nga tunuulira n'ebyo ebyaggyibwa nga ba agents baffe bataddeko emikono kubanga n'owa Kasolo ateekako n'owa Saida n'akola ki nassaako baverifying ebyo ebyawangulibwa n'okusinziza ku population y'abantu etulidde mu kitundu ekyo n'okutunuulira registra zaffe abeewandiisa baali bafaanagana butya respective of the population bagatte obululu obwo banzirize buwanguzi bwange nange mbwanjulire eri abo abampa obululu naye ekitali ekyo sinza kukeera nkyano nga nti zaayo akalulu tukatadde obuba bufere bwe bakansolinga ne bagamba mukaddemu gwe tokaddamu abo batusaze musango mu butuufu sala omusango ku evidence eriwo ozze buzze ekyo ekyatwaliddwa so si kuŋŋamba ddayo onoonya akalulu yatugenda kakuba ennaku z'omwezi bwe ziti ng'olina kuddamu kanoonya bw'obudde tebuliiwo ate sente ozoononera ddemu osasule ba agenti amaanyi ag'enjawulo gakomewo era mu paati bibyo songa era gabaddewo naye twagawangudde njagala kubuuza Jakana ebyo byonna bitubizingidde wamu mwe mwali n'obukodyo bwe nalaba obw'okuggyako amasannyalaze emirundi ng'etaano mu ssaawa emu bwe gaddako naye kale ekyo kankyesonyiwe kirabika technical fault ya umeme naye kale bino byonna mumaze obbikuŋŋaanya
mukyalina obwesige mu kufuna obwenkanya mu kakiiko k'ebyokulonda mu NRM. Nakyo liyaga nti oyo nakkiriza mu Katonda talisebengera alifaanaganako ng'olusozi Sayuuni. Amakulu nti bwe mbanga nkyalinawo Katonda oba bakoze ebyo mulangoozi ne batondawo obujjagalo buno ne babba obululu oli yagamba dda nti gwe nayita namuyita dda bwe ndiba wakuva mu kitundu ekyo nga nze mukulembeze epaasi endala weeri ffe katuteekewo procedure ekakasa nti tuwaddeyo okuwaaba kwaffe bwe bali babakuwuliriza oba baganye Katonda alisala ensala ye n'amazima bali biwuliriza. Njagala kutegeera waliwo kye musuubira okuba nti nno muyinza okukizzaako oluvannyuma lwa petition eyo oba tusooke tulinde ebivudde mu byemwawaayo? Singa eteekebwayo ne tunuulira time frame eyanukulwamu nga tebafuddeeyo siyinza te kusiba mukisa guli independent. I see. I cannot miss that. I see. Kubanga okwagala kwali kw'abantu. Ne Muteesa yagamba nti bino ebinkoleddwako singa bibadde biva mu bantu bange. N'alibadde nsigadde nga Muteesa omulangira amanyiddwa. Era saalikaayanye. Naye ebintu siddwako bujja bwobote okulaba nga tuteteeganya. Kyovula nti mu kusemera tugamba temukkiriza ne mweteba mu kajagalalo konna. Gavumenti ejja kukozesa omukisa gwe batte bamalewo. Mubeere bagumiikiriza bwe ndidda ne wuzi y'ennazi. N'entunga Obwakabaka wamu ku wamu ne tugattaganya. Muteebi taliiwo? Waali. Weebale nnyo. Kale mu nkola y'emu nange ŋŋamba ntya nti ebyankoleddwako si bantu nti be baasudde okwagala n'okkiriza nti balina okunsapootinga. Gavumenti n'obuyinza bwayo eya NRM ye yasazeewo ekyo kibeewo of which singa omukisa guba gukomyewo ogwokubiri I'll use that path okakasa nti ntuuse okweyama kw'abantu era bwe bali babanzibye till and when and God tujja tunanga bwe kiri. Mpulira nga era kyembadde nzizaako nti olaba amaanyi gazze mu primary olwo singa olabikako ku baloti ng'omaze okusalawo okulabikako newankubadde tojjidde mu yero goga osebereza gayinza kubeera gatya nga gabadde mu primary gankanye weegati. Amaanyi agaweebwa yajja nga jajavudde teryamumanyi nga ne mu kika kyabwe teryamulowoozaako ekyo kyali olwaleero nti era ali kibeera ofuna bulungi ye His Excellency the President ne muganda we General Sale naye olaba baafuuka era n'ekkubo lyerimu nga n'amaanyi yagaba ssaawa akyali mulamu Katonda still I'll have the pass. Olina okukkiriza. Nina okukkiriza. Agabaleeta amaanyi ge gamu eyagaba waakyali mulamu nange aligampa n'entambula. Bwe baba bakitunudde nga kyangu bo tebalifa bali tubakasiza ne bafa. Nkitegedde ekyo nakyo. Jakana Sulaiman Nadduli abadde atuyitiramu ku mbeera nayagadde nnyo gimanya newankubadde yabadde agimanyi n'abadde bamuwagira nga musinzirako online nammwe mugitegeere anti weewaawo mutaddewo okwagala okusinzira ku mukutu gwa TMO ne mukumuwa. So kibadde kyenkakatakato babuulira kandidate wammwe ababuulire ki ekyabaddewo. Kale nno Jakana Sulaiman Nadduli ebyabadde mu bululu ebyo byo tuyinza okubanga tubitegedde. Njagala kubanga nkubuuza abantu abali ku mukutu guno baproposinga nti lwaki ekibiina tokita n'oyingira ekibiina ekirala kubanga kino kirabika tekikuwa bwenkanya naye ate tonnaba kulagawo mbeera egamba nti nkyabuse ngenze walala. Endowooza eri magezi ki ag'enjawulo agali mu kulembera mu kibiina ekirimu obubadi bw'ekibbi bwe butyo? Bannayuganda bannange okusingira ddala Abaganda kubanga ne jurisdiction mu neesimbiddewo ya Bwakabaka bw'e Buganda abo bakkiriza mu lusero lw'Obwakabaka tukkirize oba tugaane Baganda baffe bakitaffe bajjajjaffe n'abalinga abo beetaba mu lutalo lwabwe musaayi gwabwe gwe gwayiika naye bajjukireko emabega eri nti mu 67 Buganda yali emaze okuggibwawo ngeri dismantled Museveni kyayagala okusikira ng'Obote bwe yatukola kubanga ebbanga lyonna abadde atulaganyisa nti I'll dismantle Buganda. I'll dismantle those who call themselves we as the Baganda people. Neneewuunya n'entegeera. Kaakati nze kinsibaawo ne mu pate okuba nti njeesibamu si bulungi nti pate bw'ebadde ewererezaamu
kwe kukakasa nti ngatto olwatiko luyita ku kisenge n'olwo olwatiko luyita ku floor wansi onfuna bulungi bwe tunaazigattaganya nga ffe batabani b'olutabaalo mwe tujja okusinziira ku nnyingo nnamba 7 eri kubanga gavumenti eno yekyali mu buyinza nga pate bwe baagikwasa pulezidenti yaafuga nga kibiina kya NRM nti nja kuyita mu kawaayiro ke kamu n'amateeka ge nasoma okukakasa nti nnyingo nnamba 7 yogera ku redressing all the errors committed by past regime ngitunulamu n'amaanyi okukakasa nti ebyaffe bikomawo n'ekyokubiri mu paalamenti bwe mba mmaze okufuuka wa paalamenti automatically mba ku lukiiko lwa nekentuula oluteesa ebyo nsobola okubyanjulayo naye ng'ate siri mu kibiina kirala awo ekibiina ekirala olina kugenda mu kkooti so ate kubaako obyogerera wano mwenga batabani b'olutabaalo ebyalema okubitereeza mwina kuyita we musobola kutuula kuba bubeera opposition wano totuulawo tulina kuyita mu ekyo kye twajja nakyo ekyazza obwakabaka kubanga ebyaffe byasibibwa mu nnayingo nnamba 7 obote ya dismantling obwakabaka bw'e Buganda n'aga nti oba oyagala kubwogerako koona ku East Mengo na West Mengo na Mubende kaakati olwaliro weetuli bwe tubanga weetuli amakulu mu kyo tulina kuyita mu nju eno tufune amaanyi agabanja ebyaffe kubanga tokyayinza keera nkya kuntwala mu nsiko nwane nga bakadde baffe ne bakitaffe bye baakola oba bajjajjaffe naye amakulu twalira ebiwandiiko oli bwe yagamba nti Daniel bikka ku bigambo osse n'akabonero ku kitabo kubanga ekitabo ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddingana emmwero n'okumanya kulyeyongera alwaliro simaanyi ge tutwala gaakulwana yadde agatuli mu bifuba kati magezi ge gagenda okukola naye siyinza kubanja ekyo nga ndi wabweru waakyo ndi mutabani wa revolution which is priority number 1 priority number 2 gyenyiza okwogerako nti stake empeebwa singa njipitira mu pate eno kyekinnemezaamu naye si mukwano gwe mungi nti pate byakola byonna birungi byereere not at all ensonga eyo ababadde bagibuuza ndowooza muginnyonnyose Jakana taliiwo kugamba nti pate agivaamu ayagala agibeeremu asobole okulaba ebyo bakitaabwe balwanirira nga bivalemye okubanga bituukirira ndowooza bo nga abatabani tebasobola kudduka mu kino baali badde bakitereerezaamu nga basinzira ku nnyingo eri namba 7 Jakana wenabadde njogerako naye agi Nadduli kirabika kyobala ekyo tekijja kusoboka olw'ensonga nti nawulidde ku luvuuvuumo nti abo ababiri boofudde ensonga mu pulogulaamu eno ate baagala okubanga bakolawo ekibiina ekirala babeemu be bateekamu abalala kino bakifiise munasobola okiggusa nga bali be mwagala okulaba nga baggusa ensonga eno badduse nga bakoze n'ekirala kye balowooza nti we banaateeka abaabwe Plan B shall be there for Buganda. Mpulira. Ekyokubiri okubeerawo kwa pate ya NRM n'obutabeerawo kwayo tekiziiza Buganda na Baganda kubaawo. Kituufu. Kale mu nkola bwe bataddewo ekkuba eddala tulibanjiza mu kkuba eddala kubanga eggwanga tewaliwo alinako siteeke y'omu ffenna tuligabana naye tuligabana tutya kusinza ku migabo ebyo egigwa mu jurisdiction yammwe amakulu nti ono waba tatutegedde era nga yatwegaana naffe tuli mwegaana n'oli kyeyavaaga nti ali neegaana mu maaso g'abangi nange mu maaso ga Katonda weebale nnyo kale mu nkola y'emu ye bw'aba atwegaanye naffe tujja kubaako we tumwegaanira ate bagaa nti agenda kubeera no nga kisiki kyokambako ensiru erijja nakyo kibaako akaseera bwe kizikirira njagala kumanya nga tumaliriza ekitundu kino oyinayo akatalikeka eri eggwanga NRM abawagizi bo Ssaako n'abalala abagenda okwetaba mu byobufuzi by'emyaka gino esebo kyensobola okubagamba nti banna byabufuzi bannange entalo tusisinkagana nnyingi nga ne interest tuzze nazo mu byobufuzi byaffe tusisinkagana nnyingi era nga zikontana ku ebyo ebiseera ebisinga bye tulowooza okukola n'abali mu buyinza bateekeddwa okukola naye mbategeeza ebigambo bino nti uli yagamba nti buli kuba kundingidde n'okuvuga kwalo gwe tofaayo waawo ojjidde na levo kikwoli amakulu ebirowoozo bigattagana n'abo b'oyagala okuweereza bw'oba oli awo tuddire nga bayibuli kyegamba nti amagezi mu ntalo gasinga ebyokulwanyisa byonna tuzimbe entalo zaffe n'amagezi okusinga amaanyi g'ebifuba kubanga ate ffe abajja okuvuganya tuli too much vulnerable okusinga kwaba balina obuyinza amakulu nti amagezi ge tuba tukulembeza
oba oliawo Katonda kwali tugattira tuwangule entalo zaffe. Mpulira. Katonda bampeera omukisa. Amazima obadde ku TMO online television yenze kanka kapita okubaweereza mwebale nnyo abalabi baffe mwenna okuva mu nsi ez'enjawulo. Bw'obeera olaba live zino njagala nnyo okusimba bannaffe abalabira Israel ne Rwanda mu states za America ez'enjawulo Ssaako ne bannaffe abalabira Ebungereza. Uganda yemmwe abanga abaawana abafa aba bulijjo siteekako comment oba olina ekikunyiizizza. Nsiibudde mweraba.